Gavumenti etandise kaweefube ow'okuzzaawo eddundiro lyayo erya Lusenke Farm erisangibwa mu disitulikiti y'e Kayunga. Omubaka wa Ntenjeru North Amos Lugolobi era nga ye ssentebe w'akakiiko ka bajeti yategeeza nti faamu eno eddukanyizibwa wansi w'ekitongole National Animal Genetic Research and National Data Bank Resource Center era basoose kugisaamu obukadde 9 nga zakozesebwa okuzimba ebizimbe bya woofiisi, ejjalulizo ly'enkoko n'awafuuyirwa ente. We'll have introduction of quick and improved genetic improvement programs like multiple population and embryo transfer, but also fast-track the community breeding program, create awareness among the community, increase the level of equipment and refresher for the artificial insemination technicians, so that every sub-county, every parish have these people. This way the people will begin to feel the effect of improvement and solve the problem of a very long time issue of inbreeding. Lugolobi yagambye nti ekifo kino kyakozesebwa okulongoosa endyo z'ente okusobola okufunamu ezivaamu amata, okwaluza enkoko, embuzi n'okuwa abalunzi amagezi ku nnunda entuufu. Government is willing to put in more money to have a site for artificial insemination, to train the extension workers, but also to help the farmers. Now this way will be improving on the breed and the genetics of the cows at the center, that is at Lusenke, but also with the community through the community breeding program. Awamu n'ekyo n'enkoko kubanga waliwo abantu abamu ababeera mu bibuga nga tebasobola na kulunda nte naye abo nga basobola okulunda enkoko mu tawuni ez'enjawulo. N'olwekyo ekifo kino kigenda okukwata ku nte n'enkoko nga tuyita mu kitongole kino ekya NAGRIC.